sigenda kuwulira alimpa nga muwulira nga King Sir, sigenda kuwulira alimpa nga ayimba nga Kafeero. Ninja kwabona nga bagamba bonna ba David Lutalo. Nti okwefaananya amaloboozi kituleetera obuzibu. Abayimbi bangi nnyo baali bubi nnyo, tebalibeera bulungi, tebakkirizibwa kuba bulungi. Alimpa ye muntu ayimba n'omuganika kyonene eddoboozi nga nkuze siriwulira yali gyewa. Naye nga bagamba nti bwe muno omusalaba gwe bw'otagusimba bulungi, omusalaba teguggwa, oba ogenda ogusula waba wagwa agulwanira n'agukwanaga gumanyi kyosuula mpaka w'ogusimba n'ogamba Mukama ngutadde awo. Abayita ba Moses Radio. Buli muntu ayimba ekya Kafeero olina okuba nga wasamira Kafeero oba nga ogenda n'omusabirako. Nze ninako omusalaba gw'enjaga ne Walagi. Omusalaba gw'enjaga gw'abayimbi tunywa, nze kati lyaginywa bangoba nayo nange nenzikirako nze kale no problem kuba nange sandi ginywedde. Waliwo akayimba kalimpa ffe tuli balungi tewali yakyange simanyi tulieko biki kate lusukula sementi kayate buddayo emabega ojja kulaba nga ne David Lutalo n'aluyimba lyayimba same video concept oba luyimba ki nga lutambula lutye nkutwaleko e Buganda oba nkole ntya naye alulina same. Waliwo video ezo jazira David Lutalo alimpa same concept, same voice, same mind. Ate bunudde mabega Moses Radio alinayo lwatakola video. Same song, same concept, same music. Ffe tuli balungi waffe tewali yakyama. Tulya miyembe mapera na fene. Matoke mugono muwugu na kalo. Halo African time. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetu yamanya bampita Rimasa oba Metanikura Bongo nesimye nnyo okubanga n'olwaliro Katonda ampadde omukisa okusinkana legendary. Buli bwemba naye kuba kuyiga kuba kusomesa ggwanga ne waggulu wa byonna kuba kubuulira njiri. Nzikiriza nti oyo azaakola ebyamagero mu bulamu bwa bannaffe naffe agenda kutuviirayo tatukyawanga. Era nkiddamu mu kaseera akatuufu buli ebitulumya omutima bigenda kugenda. Tuzze tusoma engero z'abazira nnyingi nnyo nnyo ezimu ziba zitiisa endala oluba okulutandika ng'ozirikirawo olw'ebinonoggo ebirubaamu naye mu Bayibuli n'ewalala tewali muzira yafa mizinga. Bonna bafanga obuntu butini bwe buti. So eyembeera naawe kutaayiza eyinza okuba nga nzira naye jjukira Samwiri, Sawulo n'abalala engeri gye baavaawo n'engeri gye bajja byonna byalinga byakusaagirira. David yakyaka nnyo era buli muntu yenna anyumya emboozi anyumya David ne Goliath. Tetwetaaga nnyo mboozi zisingako awo nedda. Abazira bonna engeri gye bavuddewo yeewuunyisa. So ebyo ebikutawaanya rent ebirwadde family obutaba na baana biyinza okuba bizira naye njagala ojjukire nti kyonna ekisudde abazira kibadde kinaffe ekitenkanika. Just gwekyo kyonyooma
kigenda sangulawo ebyo nebikutiisa. Amavivi abantu baganyooma nnyo kuba balabanga babamala obudde obufukamizi ne biba. Nyongera okujjukiza nti amaanyi g'amavivi ge gasengeka buli kye tulabako kyonna. Fukamira osabe, omuziro oyo akutawaanya, omuziro oyo yeegulumiza, omuziro oyo ayagala okulaga nti oli munafu nnyo, omuziro oyo awoggana engabi, ente na buli kisolo kyonna ku kyalo ne bizirika ne bidduka. Evivi liri musaanyaawo singa ddala omiininga ky'osaba. Bakama banga abantu maano ya Bonchate Foundation tuli mu project yaffe ey'Ekamengo tuzimbira abaana b'oku street ne bakateeyamba oba bamulekwa essomero. Twagala buli mwana asome nga tuyita mu kusiga ebifaananyi, art and crafts. Tugenda tukiza ekirooto kino. Fera Bonchate Foundation gwe muwaatwa gwe tuyitamu okutuukiriza ministry eno n'okugitunda eriggwa tugoberera. Gwalina ekifaananyi kyonna, olina mwagalwawo, olina legendalewo ngaze wenninoono wangu oyagala kumusiga mu kifaananyi, olina maama, olina taata, omwana wo, menye kindeke ekyo omutwalo nga nti manekamba w'ekifaananyi kimu kinsiigire, akasente akava mu kusiiga ebifaananyi ebyo kagende kagule seminti, kagule omusenyu, kagule amataffaali, essomero eryo liyimirirewo. Waddenga naawe alina ekimu kye eky'ekkumi eky'ensosolo gamba nti bannange nze saagala kunsigira kifaananyi n'ensigo yange ey'ensi omwaka guno kangisige mu ssomero lye Muzimba Matthew 5:16 Primary and Vocational School Ekamengo. Twagala kusolovinga nsobi zonna zaali mu Bonchate Foundation y'e Makindye, tugende mu Bonchate Foundation y'e Kamengo nga mazima abantu balaba amatiri bonna. Twagala n'okuzimba mu chapo, oyinza okuba olina obusobozi noganze ne famire yange katuzimbe chapo, abaana b'oku street, abaana b'oku kyalo bakateeyamba n'abalami balisomera ekigambo kya Kristo. Era chapo eyo tuligibbula mu linnya lyo okugeza Rock Giant Chapo. Olwo famire yo efuna omukisa ogw'omuyiko ogutabangawo. Osobola okubeera eyo omukago guguno ng'oweebuuza nfuuse ntya memba ku Bonchate Foundation, owange simulekwa, owange sikateeyamba neesobola naye nina ebintawaanya bingi, omwana tasoma njagala asome. Tulina membership kakadde kamu n'ekitundu, osobola okukawaayo omwana wo n'afuuka life member paka ku myaka 18 n'asoma okuva mu P1 paka P7 nga bwasoma n'ebyemikono byonna, kusiiga bifaananyi, kamera na buli kimu. Twagala abantu 30. Sente zino zigenda tuyambako okuzimba essomero. Omwana oyo agenda somera bwereere nga gwe kyokulasasula ka requirement paka ng'amaliriza ku myaka 18 lwalifulumira foundation kuba bafuuse musajja mukulu. So abantu 30 tandika kaadi eyo eri ku screen tetugenda okugaba, bwagifuna ne receipt omwana gye yeetaaga okuyingira foundation olwo nno n'asoma paka bw'anaamaliriza. Okola engato, okusiiga, kamera, kwokya byuma, menye kindeke ki. Fuka memba, fuka munnamukago Bonchate Foundation ng'oyita mukawaayirako nako weekali. So tewali mwana tagenda kusoma, era twagala tunafuyiza eddala okusoma kufuuke kwalayisa ekikenkanika. Omukulu taata gye balekose kale muganda omenye likodi mpaka bugalo okola introduction ng'osirise tonyega obedda ngikolera ku bunkenke nga manye ogenda kwebba omenye ove ku bye twateesezza oyiseemu ebigambo ebinti oboola ebinkwata mu birevu naye kankuddiza obugalo oweseza Katonda ekitiibwa. Amiina. Omulokozi andagiddewo ddala nti ali muggwe mwayimirira n'asaasaanira abalala. Abantu babuuze kola egyendala. Olunaku lwa leero nyinza okuba nga ngenda kubeera a bit serious mu nnimi ez'enjawulo. Omuntu bw'oliko omwaka oguwedde olina okuguma nti guli gwakoze eki gwawedde, bw'omanya nti guno omupya. Obupya obulagirewo gugenda otutuuka mu makati wali ne budde okubanga bwakolaki. So ekipya kiwe ekitiibwa, ekipya kyanirize. So mpoze kyengendo soko okukola ku mukutu guno ngobaddeko nnyo. Ogenze neeyogera ebigambo wano omanyi lwaki ensirizi kye bayita omukago. Foundation gwe mukago naye gwe musingi lwakuba kali mubuzemu omusingi. Omuntu eri mu nnyumba eyimirira nga talina musingi ne woba olina simanyi biki mabaati nedda ssebo
omuntu nga tonaba kulaba amabaati osooka n'olaba omusingi nga ne bloka teriiwo ne basiba wali obugwa ne bapima nti kati eruumu eno okitegedde ebyo gye bayita nze nyinza ogiyita wali gye bayita accommodation planning kakiba nti abasinga bagamba nti omuntu omu teweetaga kinene kitegeeza abangi be beetaaga ebingi egwe omuntu omu osobola oteekawo tenti n'osulawo wenaga agundi yaggwamu ennyumba ye kati asula na mu tenti n'atamanya era essula gy'ogambyeko nti egenda ekusika paka n'ogamba nti mukama anteera omuddo omwagwa green bayita Psalms 23 The Lord is my shepherd, I shall not want. Biki okimanyi boddako mu Luganda noga mukama ye musumbe wange seetaagenga wadde simanyi biki ekizikiza ekyekibi byonna nkubuulira. So nti nno buli lwoli lwakona ku kigambo nagamba Katonda fukamira saba ne bwe mbanze Lokijaya nti akola okusaba okusinga awo vunnamamu mukama nagamba bonomala okunvunnamira oli waddembe okusanyuka era n'osanyusa ne banno. Awo tewaliwo obutabanguko wadde okutabaala gwe bayita omukago gwe bayita omusingi omunye oluzungu luwewula naye ate boddako olulimi olwawaka gye bayita endagaano ey'okwezimba okuzimba n'okuddaabiriza n'okuddaabula gye bayita rehabilitation means okukuddaabiriza n'okukuddaabulula. Omuntu asobola okuddaabiriza nga takuddaabuludde omuntu asobola okuddaabula nga takuddaabiriza era byonna bisigala biri negative tebigatta tebirigatta mpozi ng'ofunyeyo omu n'agamba kuba ono wagamba nti kati kankuddaabirule ate agenda okuddaabiriza mulala kati kiri eri ggwe. Omwaka guno gwange nze bw'omu kweyagala nga bwenjagala nga bwenjagala okugira bwe nnina okwogera nsonga ne bwe naayomba naawe ekituufu nnina okukuyombesa ne bwe naakuvuma nja kukuvuma because I have to ti byonna nze mbiyiseemu ate gwe teweesiruwaza mu kawayiro ke kamu waliwo kyoyogedde era nga bye bimu ku byandeese wano byonna obiyiseemu byonna tugenda kuba little bit adimukko n'eki kyotalabangako. Yes man. Tewali kyotalabangako kiki kitagambwangako wabula tageti yaffe ey'okuntikko yakusomesa ggwanga lyaffe nakununula baana ba ggwanga lyaffe bajja mu nsi ey'obuddu gye batambuliramu batwala mu nsi ey'eddembe ate nga tukisobola bwe bulamu buno Katonda bw'atuwadde. Abantu bakuyiseeko omulalu bakutuukeko mu rehab bakutimbye ebiragalalagala ebya buli kika nti oyo njaga oyo kino oyo ddogo oyo buli kimu waliwo emboozi gye mbadde nkola eya omuyimbi alimpa. Omuyimbi alimpa is a talent eri exceptional bw'ayimba owulirira ddala omuntu mazima ow'enjawulo. Emboozi eno gyenkomo gigenda deep mpuliramu ebiragalalagala mpuliramu eddogo mpuliramu bamutwalekokko mu ssabo bamutwalekokko mu liyabu butabika bane bamutwalekokko mu kyaki bitambulira awo naye era byonna naawe byagambwa Lokijaya nti bannayina balina mutwala mu ssabo balina mutwala mu liyabu balina mutwala mu kyaki oyo alokoka ate bannange omuyimbi muno yamuloga Lokijaya nti kyajja kitya owaayi kambaka gye wakola noddamu ne weetereeza noddamu ne weezuula bwe kyakutwalira ki wakirwanyisa otya essaawa zino muyimbi munaffe nga alimpa kiki kye yeetaaga gwe olowooza okudda ku bigere bye kuba bingi ebyogerwa obulamu bwalimpa tebutegeerekwa busaanawo. Ebiseera ebisinga era wakyogeddeko n'omukulu yavudde ani asuse n'agamba nti olaba omuntu wano mu Buganda tugamba nti akugoba tabulako kyakola ki kyakusuuza era ne bagamba nti obanga ogoba musajja munno olekamu aganakola ki kati bwe ntuuka ate awo nyinza okugamba ate ye kyekitabo ekyasinze ekitulaga Bayibuli ekitulaga Qur'ani nti ekitabo kyewazaalibwamu gwe musaayi gwo lwe lulimi olwoyogera kakiza nti wano Oluganda lutukolera nnyo naddala ku nsonga ng'eyo kati alimpa bangi nnyo gw'ogamba alimpa nze njagamba AK47 taliiwo
kati buli mwalina ennaku ye yenkanankana kyasobola okutambulirako yeeyongereyo teri atalina nnaku ku nsi newe banga tebagikuzaalira mwabula bookuliddemu oyinza obasiiga ennaku ba ne bagikusiiga lunaku ku lunaku mwe muva ennaku ennyingi ezo ze mumala mwenna lwe bayita oluganda nti bw'olubuukabuuka bwoti ogenda kuleka nga omanyi nti nno gaddewo ennyumba kumbe ekkufulu ogenze nayo oleseewo kisumuluzo ekyo kigenda kuwa omubbi obuzibu okumenya oluggi nedda tekisoboka ogenze nekufulu omulekedde ekisumuluzo kirowoozeeko Mr. Live nanti nesikubula oli akyajja kitegeera kataga nti kitegeeza nti kyekiringa okugamba nabbye ebintu bya OC noonya poliisi muwaabire nayo kitereezemu olabe nti waliwo ebitasoboka nga tosobola ku lulimi luno ekigambo kyangu n'olulimi kyangu naye mukikolwa kiba kirooto kyo nogamba nsobola omutta mba mukwatako olulimi lwanguwa kati so mu nnimi ezo zitambula nnyo ne mwoyo asikirizibwa byatasobola ne ziyitamu nnyo ne mwoyo atalina akukkiriza ne ziyitamu nnyo ne mwoyo akemebwa bingi ebiyitaawo naye obeera nga okkiriza oŋŋambye naye lwaki bikonze nja kukubuulira then nkugambye nti ekyammazaako mu lyabo omwaka mulamba I accepted kye bampita ne kye baŋŋamba however si kyekifuula mbu kyekyanzaala walayi mazima ndayira mazima Katonda muggulu omulungi ekintu kifuuka kirungi gy'oli nga bakikusibyeko noga kale gwe musalaba nze ninako omusalaba gw'enjaga ne walagi musalaba gw'enjaga gwabayimbi tunywa nze kati lyaginywa bangoba nayo nange nenzikirako nze kale no problem kuba nange sandi ginywedde ate walagi yeffe twamufumbanga bingi nnyo nti tosobola kuleka kiri mabega gwe toyinza kumanya nti no pasita akutte bayibuli ye ayambadde anyume naye nga waggulu waliwo vibe eteyamugana kunyoka walagi ekuba ne Yesu yagukola naye bagita discipline of use ekitiibwa mu kukozesa kyokola kikyokozesa kuba kitambulirako ebigambo y'omutamiivu ekyasinga byonna okuwangula amaanyi go gamba nti abo tebalina kyeboogera yali njaga towulirako nga bava muwasigala omutamiivu agamba oyo mutamiivu mumulekeko nalyoka asumbuwa olumba ekiro kyonna eyo setup ya Mukama nti mu bulamu buli lwokula wabaawo by'omiisi nga nogamba eba negundi aliwa kiri mu programu ya Mukama waffe Katondawo era ye Katonda wange kati bwe weemakula ennyo n'otakkirizamu naye nembeera labika gwe bula abantu nga bagamba laba nnono yimirira olaba gambye nga mutuufu n'oli then okkirize abayimbi bangi nnyo baali bubi nnyo tebalibeera bulungi tebakkirizibwa kuba bulungi mpaka nga baweddewo n'ozalayo omulungi bw'onoogamba alimpa sijja muva kuba kikulu nnyo alimpa ye muntu ayimba n'omugana kakyonene eddoboozi nga nkuze siriwulira yalijjeewa nga bwe nkola bwente eddoboozi lyempulira naye tojja kukola bwoti nga alimpa ojagamba alimpa ojamuka nga ate eriyani eriyo engumbagumbani David Lutalo yes man bonogamba ne David Lutalo banenga ojja kulaba nga emabega weeriyo Paulo Kafero mu byamakulu bwana ojja kuba ne bananga ate David Lutalo banenga akuboga nga at least ne Fred Sebata amumanyi kitegeeza bakyalimpa either mu kujja mu entertainment baali balina okutuuka mu Bwakabaka music ajjabuzi so ogenda wa music nti gwotula noga music namuwulira kati nze Lord Fred Sebata atuulaawo nampulirizaako era nandaba n'abasigadde nga bonda buli omu kitegedde nti buli muntu waliwo akulaba nga ye muntu agamba lwaki otuswaza lwaki kino nti gwe paso ojja kukwata bayibuli ogaba n'ebikula ani alabye olunyiri tusomere kati ogambe kati wulira lwaki ate tatusomedde si buli omuntu yakola ki naye obulamu bw'ensi buli omu alina omusalaba gwe buli muntu alina omusalaba gwe
buli muntu alina omusalaba gwe mu nsonga emu oba bbiri oba ennyingi. Nti essaawa zino emyaka ejange giŋŋamba nti mwe abantu abalinga mwe mwaddayo mu lubereberye. Ekyo nze nenkitegeera. Omu n'agamba nti kati muli mu nsi mpya, gwe n'okitegeera. Oyo n'agamba nti kati mwaka mupya, nange nenkitegeera. Naye ojagenda obigatta byonna nga bibuuza ki kye mulinawo mu bipya bye mulina. Muga tulinawo ziryabu, tulinawo amakomera, tulinawo amalwaliro, tulinawo abalwadde, tulinawo accident, tulina ate nga mwebiri buli mwaka mwebiri naye nga tebiri wuwo. Siba kuba mbu teribiwo nebiri walimpa tekiri mu lujjalo mu ddiiro lwo. Wano teri muntu asinga kyutikaye kuyimba. Tokiraba kyali kwalimpa. Nze njimaze y'emikwano ginkeese, ono yasembye wadde amaka gatutte, ko yabayaaye abatalina bwesigwa, nze njimaze. Olaba nange nkakubye mu kode ezaddala eri abayimbe. Naye nga bigamba nti bwe muno omusalaba gwe bw'otagusimba bulungi, omusalaba teguggwa. Oba ogenda ogusuula waba agulwanira n'agukwanaga gumanyi kyosuula mpaka w'ogusimba n'ogamba Mukama ngutadde awo. Abayita ba Moses Radio. Buli muntu ayimba ekyakafeero olina okuba nga wasamira kafeero oba nga ogenda n'omusabirako byonna nga womanyi like ebyo. Kuyimba toyinza gwaddawo lwa kuyimba, ate toyinza kulogebwa lwa kuyimba. Amalogo gali mu bugagga, poloti, mataka, kuzimba otya ennyumba, ebyo amalogo gye gali mangi nnyo. Bayimbi ate nga bagamba nti abayimbi si mayimbi, ngambye amayumba, ngambye ekigambo amalogo. Gamba nti amalogo tegali mu bayimbi ate bagamba bayimbi balogo. Ate balwadde ate nga be bannabbi oliko ekikyamu tonzigyako nno beera muggwe. No tokalubya leero nagambye kambeere mulungi omubi munda munze. Nkugambye amayumba si kamera kanjagalo ngambe no Canon, Nikon, Black Magic, Red Camera, Sony Alpha. Tokiraba nti osiriseemu nti zeewalana. Ebyo kuntiisatiisa ku interview eno sijja bigenda. Ngo wabireese. Ebiragalagala kitali nagambye buli omu musalaba. Teri agana kwetikka muti gw'osobola. Teri akutikka musalaba ogwo. Lwaki njogedde ku Kyutika nze nali mu Ryabu 2023. Nga Kyutika ye babawogerako dda ne bafiye nga tebituufu kamera zibalaba. Waliwo enjaga ya layisi ekusuula eddalu nga lya layisi. Nabawo drugs and cocaine. Eyo level sigimanyi naye nalabako abaali mu ekyo. Okufuna doozi simanyi kati ndi pulira bulungi 7,000. Simanyi bayita cocaine. Erimu ebika bingi eyo nze lwekiwaabo omugagga ennyo omukulu ennyo nga lwaki nnyonona ssente si lwakuba mbu I can't awunywawo akawalagi just mwasa. No memuza oyo sanitizer ekigambo ekyo mwakyerabira. Spirit, local warrage is a spirit. What is a spirit? Atugende mpola nnyo guno mwaka mupya, gavumenti mpya, president mupya, si mukadde naye ate si mulala. Okitegedde? Nze taata wange yaŋŋaako n'aŋŋamba ggwe aba gavumenti eriwo, yagala gavumenti eriko olabe ku gavumenti empya naye endayira ejja kuba yennyini gy'olabye. Gavumenti ekyuka mpozi nga gw'ogikyusiza n'ekyukira mu ggwe. Bigambo bikulu nnyo emyaka ejja kati sawa zino ndaba nga nze atudde wano nalabako interview bwenti nga ndaba Elishama Wamala Evergreen ngira balina bya mu green wave tinga simembo nange nitukako nfula kayomba byekataka ekitiibwa nokola interview nonyumiza eri abantu. So abayimbi tudde ku kino sijja kutalika nnyo nkubuulira what is okumanya naye the key point is omusalaba gwo oba oli muyimbi lwaki weerabisa.
omusalaba gwo oba oli presenter lwaki oyomba n'omuyimbi bw'oba oli muyimbi ne presenter lwaki mwerabisa mmwe ababiri nojjewa omuyimbi n'omugamba baŋŋambye kino gwe presenter agenda kunyiigira gwani yagambye ola nti ebigambo bye tuleeta nze ne bwe mba mpulidde ekintu nkola nti kuba bwe nakikugambira ogenda kukola ki ogenda kweyongeramu okunyiiga so nze awali obusungu sigaba nawo kirowoozo awali ennyiiki siteekawo nnaku yange wabula awali okuzimba nange ekinyizaako enkya ku Mande ero Sande enkya Mande kyemba nnyumyako so projekiti yo gy'olina nkulu nnyo nungi nnyo bwe mbanga buli mwina omusalaba gwe gwetike musalaba gwo guli ne bw'onoozimba liyabu ne bw'ozimba facility kati ozimbaliza ne bagita facility tewali njawo na church naye ate ggwe ekikulu nti ate ggwe nkuwadde ekikonde kyange kino ekya left lwa nsonga ebyo bye twagala naddala mu ffe eno so si gavumenti etukolere gye twejjanja ate gye tunwera enjaga nedda ssebo ffe tulina okwekolamu amalwaliro gaffe gennyini ffe nempozi nga gwonywa ekitali njaga enjaga kyeki enjaga ye ganja tuyita ganja nakikyewu n'ebika ebisigadde ne taaba tobako gwe ne bw'oli mixing ebyo n'obinywa otya nkulayirira ogenda kubeera nga abantu bagamba ekituufu naye bo abatabinywa tebajja beraba then tobagamba bateekerewo kyolaba toyogera kitali mu ngalo zo toyogera kitali mu ngalo zo maaso ga muganda gali mu ngalo amaaso g'omuganda naye ate atali muganda biba birowoozo so kakitegeeza nti ensonga si yalimpa si kikulu nnyo okuba nti nalimpa tumuyitako naye ekibanga biragalalagala ate sinze era siye wabula omusalaba gwe gumu olaba ne Yesu yaguza Yesu omusalaba yagukyusa emirundi emeka naguze mpaka Gologosa ayagaana ku musalaba egologosa ebyange byonna byagwa kozi warokoka yama Medi wali izero awadde omubuuza kimuganda wange kanjirikale kirampe muza za kuingira mwaka guno nga okuwemula kyeki kigambo ekyo nduddo kiwulira bane what is okuwemula kyeki obadde ositula ennyonyi kambuze bali bamu okuwemula kyeki nduddo okuwulira ekigambo ekyo okuwemula kyeki tudde wano alimpa nkugambya nze nkuwadde amaloboozi gugamba bannankale singa nze nnyimba ntyo nokololi wulira kati saa zino bona okwata kingisa gwogenda osasulira omusasula omulabe bona okwata alimpa ojja kumunyumirwa naye nga tonza musasulira bona oleeta kyutikaye ogenda kuzina mu kikadde naye nga bamugamba nti wali tojja kujja kati ebyo bizibu byammwe naddala ggwe emwe bizibu byammwe omufu bw'atuuka mu keesi gwosigala okaaba yabawumudde I don't know kyonna kyali yakimanya aba yeematidde ng'akoze akavi mbo birabongo wulira sigenda kusabira buyambi wadde obusobozi wadde ekiwabula nze kyenkuwadde munze musayi gwange tugenda kuzimba ffenna ebagiyita institute not rehab ebibeera mu rehab tobimanyi bibeera silent but olina okuba nga nomubeeramu mazima na bwenkanya mazima na bwenkanya nogamba era nze babuuzaako abadokita bange ne bakansa bagamba naye Rokijaya nti musobola mutya okuba naye ne bagamba Rokijaya nti accepted just accepted period sikunyonyola acceptance yange abayimbi bakkirize I don't know abayimbi se Rokijaya nti kiki bayitamu nze gambye ebintu ebyanzije ewaffe nendeka abaana n'abakyala gwe nazaalamu omwomu ne kabulangana yali just kunywanja gambanga ne weewuunya kati byenjogera nti ne bwenzirayo ne ngamba oyo mwana wange biki mbatabadde nange mu kaseera kano
era tagenda kukkiriza ekyo ne Katonda wa Ibrahimu yamugambako. Katonda wa Ibrahimu yagamba ate Looti kizibwe wa Ibrahimu amuyita anko. Namugamba nkugambye genda naye totunula mabega. Kyokka ate omukazi yatunula era yafuuka empaji ey'omunnyo. Kisa nti bw'otunula emabega ogenda kukola bw'oti okudda eno nga wano weggadde buli sekendi ekola eti yeggala buli omu alaba people see in a microsecond, in a second, a minute, 1 hour, 12. Okitegedde naye ng'otandika ku microsecond. Ebera microsecond to make a second. Speed eyo kiba kitangaala. So buli omu n'omusalaba gwe guli gutya. Manya obuvunaanyizibwa bwensi ekutegedde. Bagenda gamba abamuloze yes byoyimba sigwasoose. Gwe just weetereze byoyimba bivaawo. Era babifuna bebaani ojja kuyimba nga kafeera era amatu ga kafeero n'emijja gye gijja okuwulira gigamba owaayi abaana b'ennaku zino era togenda funa. Nze simba nga muntu yenna, simba nga Tupac, simba nga Bob Marley, simba nga Lucky Dube, simba nga Chameleone, simba nga Eddie Kenzo, nyinza obba kusomera n'otya. Simba nga Bobi Wine, simba nga Museveni, bonna bayimbi. Okitege kye baita okuyimba. Nti omuntu otukana ogamba naye kati byonna bikola nga biri perfect. Once you perfect everything, sky is the limit. Naye bw'oba olemeddwa buli kimu bagita fall down. It's the highway. Nga bukyokola ogwa bugwe. Alimpa afunye accident. Alimpa akoze buli kimu. Naye ate nga kyaliwo ngera kuno wano wetuli. Wano wetutudde wennyini. Queen Shibo yakubira hit wano. Ronnie the Don. Wano wennyini muka compound kano. So ebiseera ebisinga nti music ayinza ogamba nti nze ngenda balamulira Makindye ku lusozi Gindi bw'ova n'odda ku lusozi lwa Ddungu. Buli omu ku musalaba era bonna ogenda ku lusozi lwa Ddungu waggula ojja sanga era eriyo ebiriyo nga ate si byebiri wano. Bw'onula bano waliwo studio ya Ivo wali bonna weebali weetuli naye ate bonna odda ojja kwanga ate waliwo Kibaati. Ensi bwetu bweri. Kakati gwe bw'olema okukwatagana mu society eyo muliraano gwokya bbiri. Gwe bw'olema okukwatagana mu magezi muliro bwe gakubula ewamu n'okola ki ogafunayo togula teweewola bulaba ensaba ku muliro kibayita omusalaba gwo manya bwe guyita ate omusalaba ge masaŋŋanzira omusalaba is the amasaŋŋanzira gye bayita cross bw'okola bw'otebeera x naye omuntu akola bw'ati omusalaba n'agutambuza nga bwe gwetoloola mpaka nekola inanga akati nkulaba gye bayita engabo. Ojja kwanga buli mwanya akola bwati. Ibaita life experience, not experiment. Kati abantu nga ba alimpa. Kuganyiza nja kuwira alimpa nga mpulira. Sijja kuwulira Moses Radio. Sigenda kuwulira alimpa nga muwulira nga King Sir. Sigenda kuwulira alimpa nga ayimba nga Kafeero. Ninja kwabona nga bagamba bonna ba David Lutalo. Nti okwefaananya amaloboozi kituleetera obuzibu. Oza kikivaako bannafe abamu okuvaako. Ekigambo yes no okuvaako kyeki. Ekigambo okuvaako kyo banti ya busungu kya kukivumo. Akyovola bavaako oligamba akumenya. Katonda wakuwa ekisa sitaani ayongera kugaba bigambo bikumenya kisa kiri mu gwe Mukama kyakutaddeko. Kibayita asirise teyejjusa. Waliwo akayimba kalimpa ffe tuli balungi tebali yakyange simanyi tulieko biki kate lusuku lwa sementi kati ate buddayo emabega ojja kulaba nga ne David Lutalo n'aluyimba lyayimba same video concept oba aluyimba ki nga lutambula lutye nkutwaleko e Buganda bankola entya naye alulina same. Waliwo video ezo jazira David Lutalo alimpa same concept, same voice, same mind. Ate bunudde mabega Moses Radio alinayo lwatakola video. Same song, same concept, same music. Fetuli balunje waffe tewali ya chama.
tulya miyembe mapera na fene matoke mugono muwugu na kalo. Halo African time. I say hello. This is the African time. I got my banana, gonna feed that on my bones. I've got my banana, I'm going to feed my baboons. Concept yemu. Simanyi mzimbi wadde gwe tunyumyamu bali babiraba. Buno sibulamu zonde osoka nuga n'ekizibu kino ga tewali kizibu just empewe ekuteeka ebuziba nga sije wazaalibwa. Just empewo ne kukanyuga eyo. Fe empewo zatukanyuga yonna nga tesibwa fe kale. Empewo eba mpewo kasitanzisa. Lumundi sanziza waffe. Muntu webako bulungi. Obutuse wa munene buyitamba n'ogenda simanyi waffe egindi. Tojja kwebaka. Muntu webaka n'ogamba nengo vamujja fanga. Nibagamba asula mu kimotoka. Amugana nengo kakasa wasudire eyo bwemba ngambye omwaka gumu nnoonye just room emu. Nsobola ogifa nebakayo naye ateera forward. Gwe bukyo sobola okwanga nensobola ogweddalu ng'ogamba naye forward. Nze nsobola okulamuka de bagamba ndi mulalu naye lwaki ate nnamuka. Natwako nengamba naye omanyi kanzireyo mulyabu nga byenkola kuno ndaba kawana ngamba nedda bonodda mulyabu bajja gamba olaki twaba tolaba olukyali kirina okuwa omukisa gwonna nti oya abantu we bafa. Bigambo bitanya abantu osinga n'emmere gitubawa. Wali okola waki walabanga kugamba ebikutabudde nga toyagala kudda mulyabu mbeera ki yali awo. Butasima buli omu ng'atekinga advantage of you n'abalala bonna nga deisila nakusanga iroki okola kyolima haba oli nga ngamba haba nange loki mumuyambe kuno nga kataba kino kipresent ekiringa kiddole. Nga bajja onsanze wange nenkolaga nti akola kyannongosa kibaati. Haba nange loki mumuyambe ali bubi yaseemu. Bajita negative pull attention. Nomugaba nango nono yava. Hakati loki because but that is show business not talent. So nze mbadde gamba ku kintu kyogereza bino byonna gwali obikola ndayira omuntu gwerabidde omubwati ngenda guli omugabo gumu gwa Ian artist yasooka wali wa Mama Jamila. Ian yasooka okunkubako pot nankuba nga nkubye baseball bwenti ekifanyo kyabulira ne kibula. Kyenagambe ngenda okuddamu ekifanyo nga lwaba bikube nga nkofira buli omayambala nkofira. Lwaki nkofira sikyayagala nti bantu bangi ojja kwa buli star alina ena alina kinanga kati omanyi kabulanga na nkofira nze mpulira nga ensi yange kulabikanga bwendi kuba maybe mukwebika ennyo balowooza bingi. So bingi biruma abantu naddala omuyimbi teri akusasula kubanga tolina gy'ogula bigambo by'oyimbira abantu. Kitegeeza gy'ojja ebigambo tosasulayo. Gy'ojja ebigambo bakubanja. Bano gye babigula nga babiyimba gwe just otapingiraawo byebizibu abayimbi si bye tufuna bye bafuna. Abamu ne bafa ate ne batulekera ebitabo bisoma. Nze mba ngamba kankuyimbiremu akasogenda kuyimba lulimba lwa Chameleone wadde Bobi Wine wadde Bebe Cool wadde abaana baabo. Wano mba mu saturation y'obwongo bwange olimba lwendo awo lwa AK47 naye yasooka otuva ku maaso mu 2015 mu mwezi gw'okusatu ndoza nga 15 esiri mu Lyon Island. Kati abagwedda lumuli gwe mutuviire fe abawonye tusomese ensi n'eggwanga. Mulonze naswala nnyo mu byali yaabo ate nga bukyasooka kunkuba ebyo birabiddemu mbukubuulira mwana kyova nti olumu oyitakanukanuka kamerako neŋŋamba naye nga ŋŋamba nina okwogerako eri abantu. Wulira olumu oyitaka kamera ŋŋamba wuliriza nti kamaleyo ngambe olumu oyitaka kamera kano nenkavuma naye lumu ogera nojja neŋŋamba kati kamera etuuse tulaka leero ndi mu kamera kubira ku ngalo leeta. N'omuze gwokwatira microphone twakugoba ku program tosobola tebabiŋŋambako nze sinalabako babaŋŋamba eno Mr. Live Mr. Rocky yeno R. Njagala okwebaza omwami ono ampadde essaati eno eriko erinnya lyange R Black Revolution.
kyobadde tomanyi nze okweyanjula gwe okunywa simanyi TikTok mentally ki Ntandikira bongo. kati mentandikira bongo gwoli mentally disturbed Ntandikira bongo totusa linnya lyange Rocky. kasome nawe Ntandikira bongo. nange ojja kunsoma wama kamera tulabe nnyo terera Letu wenna kusoma todduke mu kamera. nze nga terera bulungi nkusome obeye sayi andekamu wewe metani okitegedde obe kati twagala kuyingira mu nsonga za kibaati zino za garden wulira wama tulaba kati nwamuyita mentally disturbed labongo lively back in action kategedde bankudiremu Ate yange nsoma. linda odugaza mwange nempe wefuuye wowe otyo Ono bamuyita Rockti. Musajja gwe. Ono mwela bana ndeze mpewa. Ono bamuyita Rockti. Rockti ni rehab eno ala kankuyambe. Gwe tusobola kuvumanga. Kyemani okugya kakireke Rocky. Zikatwala byongambye byonna mentally disabled back in action byonna byongambye disturbed not disabled. Era tebo chamana abereki. Disturbed over disabled over inability. Rocky Wanjisebo. Ayo nobali sinalaba eno. Najikwaye konze 7 bagita Black Revolution. Okitegedde eriyo nze nagira mu Black Revolution. Radio nagira mu Red Revolution. Erimu Triple R yatta bonyene lebo. Mbajo no yagimpadde. Mugambe nedda sebo nkoera mwene no mentally disturbed labongo live sijambala. Tukitudde mu maaso Leo nafuya. Sikunafuya. Twatesezza olwaleero tube bavunanyizibwa tusomese eggwanga naye obuvunanyizibwa buli ludda wa wano. Obuvunanyizibwa buli mu kwogera ekiri mu ggwe nange nga kya mukwano mulo. Okitegedde. Gwe kido. Kola kaasa. Leta mpaka asa. Ogendo. Medi. Omwana wali akolera. Teraka abiri. Ogamumpeere. Rocky. Wavunuka otya ebigambo ebyo bisibira emabegango ogyeko okukkiriza wange okukkiriza kwe kwakuyamba muyamba okuwona kati okomyewo wano batandise oyo bamuloga oyo nedda wulira muganda wange nti ebyo na byonna bamuloga bakola batyalabika kirabika be bawi b'amagezi abalowooza mbu nno bakuyamba kumbe bakujja ku mulamwa bo bayiseewo bebaagala bo kyeba no atasobola atasobola ayambibwako nnyo naye atasobola alwanyisibwako nnyo n'oli akole ki ayitewo sisi kusobola bangi bayiseewo buyisi Rocky bamuloga n'omuyimbi yamuloga mumanyi gwe nze nja kuwa wiino ebyo nababyogera wabiwuliranga loga sikuwuliriza babyogera ne bakulagira kamyo gyalogera n'omusanga n'ogenda kukyogera gwe kamyoni walogera tebalagiridde nze naye ogenda okugamba nti omuntu akusanga n'akulaba nga mugenzeeko oba nagamba naye amanye sikwetamiiza Katonda alina abamalayika ne bambega Sitaani alina ababaka just abana omubaka wa Katonda aboogo guza Sitaani alina ababaka bameka ekigambo Sitaani kyekina bamalayika ekigambo Katonda kirina omubaka atya yani bagamba teri bwakabaka butava eri Katonda kati goba munobaka bwa Katonda ogenda kufuna malayika za Sitaani nga zirowooza gwe byogera bigenda kukukyusa okuva mu bubaka bwo nti obingamba sibikubuuziza gundi alogera gindi gundi bwate ne butagenda eyo n'obugenda kuyimba Red Bantoni babayimbi balogo gundi mulogo I mean togeranga ekintu nga tomanyi yakyogerako gye bayita reference nze njogera oli mengamba ng'olwa Red Bantoni abayimbi balogo toberijjako kitera nti gwalaba kino ddayo oluwulirize ye tagenda kuddamu dduyimba yayimba yamala naye gwe n'odduwuliza bayimbi balogo ojja kulaba nga mu mannya agalimu nyinza obutabaamu ojja kuba nga mu mannya agalimu be bamu bogamba oyo yaggwamu ensi gireke ewandiike ebyayo somako byosobodde byotasobodde byebuuzeeko webigaana ofa kinensi nga tumaliriza Rocky yes sir gwe omu ku bantu bennakalaba
ng'omuntu asookuwa akantu katini nnyo bwe kati banene kakusanyusa n'omuyanza n'otandika kugamba gwomu omuntu asookuwa akantu katini nnyo nga yaba takalowooza wadde nako banene omwebaza nolaba nga oba kuggwa kuwadde eggulu naye ate era gwomu ku bantu bempuliddeko ebigambo nga bino kyolo kijja nti oba wakamuwa kino ogenda okulaba wali ng'akigabye oyinza omuwa emitwalo 7 n'agenda alimba boda boni nagwawadde 10 gwawadde kuggwa okugaba kitegeeza ki lwakyo kugamba embeera yo etambulira nnyo mu kusiima ennyo ate ne mu kugabula ennyo so nga twandigambye nti kijja nti bwafuna emitwalo 7 bwakayongereko 7 akulenga teyebbeeyi timbalandi biki n'ebirala tuli waawo nze ndi mu ddembe lyange ly'essanyu lyange ogwo etaliimu ankulembera wadde anfuga kyenagambe nti wadde nawulira ngambona okundagira kamino gyalogera abenga tava ku market simanyi gundi simanyi biki byonna woba okula sibyagamba munabuya wabulazini as I grew bwe nali nkula nkuze mbiwulira kiza kyowulira nayo kitegeeza nti obulamu musalaba oli asobola okugusimba wano bwe pup nga tomanya asimbyewo banagamba buli muyimbi alijja wanaavunna mirenganze bwe cu nga bwetuwa ku musalaba ogwo tosobola kuyisa kamiliyoni wadde okuyita emabegawe ekyaddusa Bobi Wine gyagenze n'alemwa butayisa kani kamiliyoni ekyassa Moses Radio basimanyi batte era tiyayisa kamiliyoni AK47 era tiyayisa ani abo nkugamba bembaddewo nga mbalaba nga tulya nga bituugira naawe bamanyi you know ebisigadde sibimanyi botamanya gwe bisimanya ogenze n'ogamba foundation simanyi okusiga biki kati gwe biki byogenda osiga eri nga wano tebiri era muna mu bikopyo wano yes man oli musiizi nze I live my peace at peace buli kisige kyo at peace kati ate okwogera okulungi kuva mu freedom if I speak nice ya fino that they ya pana freedom life mba mu budde bwangu emirembe gyange giba gyange ndi wadde mbokuwaako mu mirembe kyegamba gwe nooza kuba togirina omuntu atalina mirembe tawulira mazima mu ye kali nani badde Medi muleke zembadde mbonga akajamaika kati kanziremu batogalye ngambye ajatto nedda sebo tesibula diruna nakuwambye gwe fala beeramu mu lofiti ngamba ono wano wansi goli wakabi oli kyali gusa so nenjagala okwebazayo omukulu wange emanyi omuntu agabirira ensi yonna ne bwe bagwa omukulira aba mukulu kuba agabirira bangi katonda si mukadde si mukulu katonda abeera muto kyoba atagwa mu nsi naye yakimanya agamba kale bwe naakulanga nsaba mutonzi wange onzikirize embeerengayo nzira omuto namugamba naye ate mu buto walyanga eminyira kuteminaga nti nedda bwe naaba nzirayo nja kuba mbimanyi naye najja sibikolaki kiza nti buli muntu ogwendaba ndaba nti awo nalikaawo okuleka omuwala ne buli mulenzi gwendaba oba ali mukapale ekiminya nange nali mbaddeko oyo bwenti mpaka leero naawe ekyo nekyo baweerabamu teri katonda asinga kugamba boneka n'akalenzi kyonna kyolaba ku kaana akato okuva ku lunaku mu nga bakazadde ng'oli mulenzi yeggwe yendabirwamu esinga bw'oba oli mukazi manya nti ndi ekyo then ate kati obuzibu buli ffenna tuva mu bamaama mu bakazi kitegeeza nti bw'olabangayo omwana yenna nga muwala oba yenna nga olaba amaaso go gennyalo si kwenya wabula nti gajjudde ensonyi alesi tuyita ebbali oba okwata akantu okamubikka oba mugambe gwe kano nkakuwadde okudda ku kiri nti loki ogaba nnyo nze sigaba lwakuba nina sigaba na mugaso nze nkuwa nsonga gwe n'ogamba naye mbadde nno ye kati ate omuntu alina ekintu ekyo gyendi bangi nnyo beŋŋamba ebisati ono yakampa wampaja byonna byebityo nti gwe bompa ekintu mu kwagala ate nenkisigaza okwagala kugenda kukoma nange wano naye ate gwe oba wamukisa nnyo nti oluba okumpa waba wakyegomba nkola bukozi nti nze nenkola nti nze mba mpisaawo omukisa gwogwogaba omulungi kati ate wembanguzeyo ekintu nga nze nkyegulidde
oyo akifuna abawanjawulo goza mu nsi muno mwe tuli wano Uganda. Si omanyi bwogamba mu nsi ebeera nsi gwe gy'olimu naye mu Uganda wano mulo ze sivanko mu Uganda sirinyanko ku nnyonyi ebintu byensinza okulinnyako maato ngenze nnyo mu bizinge mu bukaliyoki bweyo buno kyensinga obutaagala mu nsi yange Uganda kaliyoki kati noteeka kaliyoki yavuddemu bino kati saa zino ogenda ku bandi ng'oli ayimba Geoffrey Lutaaya nga okitegedde mwetaaga amateeka matono musajja gwe. Abantu yamanye buli kiro ngenda genda nyimbemu wali bampeyo omutwalo bampeyo ebiri enkyanyo y'ekiti yes naye ekitabo kiba kyazikira dda omumpulidde muganda wange. So nze obusungu bwenna buli nti buno si mwaka mupya si lunaku lupya ate si nsi mpya wabula ekintu ekipya t-shirt gyenyambadde leero eno ekipa kibeera ku mubiri gwo ku lususu yozaga nti empewo leero mpya nedda. So butta naddala promoters kino kigenda eri bannannyini mabaala muzaala wannyo abantu abakoze ennyimba n'alweyimbira gwe noyita bandi nogiwa emitwalo 4 ate neyimba ennyimba z'abaloki bakafeero baani ne munywa omwenge gugenda batta notojjawo okitegedde eŋŋamba byaddala kati nze bye muwuza amalogo baba banja gye mujje bibawa ssente gwe kino muba kubanja ssente nange nnamba emu naye ŋŋambe ngenda kwongeramu omukago nze nzisa omukago naawe mu facility yo tozimba rehab ekigambo rehab tokimanyi kigeza rehabilitation okuddaabiriza n'okukuddaabulula ekyo tonabafuna mu kisoogo. Rehab basasula nze gye nali basasula emiliyoni ezo buli mwezi naye ng'ate wano ezijja kino bakulabirira lasita rehab si abaavu era obanyi ng'oli mwavu nywa enjaga yeekumala okukola ebirimu. Nze nagamba mulio ninga ne kati kuntabinga nti olaba mwana bajja kukwata n'akayaga kanusu kido ogende mu rehab nga buli mwezi kuba teri muzadde ayagala mwana waagwe ddalo. Rehab ya miliyoni 2 buli mwezi gye nali yali but not now yali ya miliyoni 2 buli mwezi nga bwe bakutukwata olunaku lumu 6,000 okuddaabula n'okuddaabiriza. Kati so ekyo kigambo ekyo sikikuwe. You can't build a rehab. The best rehab is a word. A word is a healer. God is a healer. Yogera ekigambo ekirungi ngugambe alimpa si nyonso nga ne kutambulidde kuba nsanzeeko nene gamba golaba alimpa ne ate kyutika ye bamukwata kabbi obutaala bafiye mukazi wa Cats MC amaze emyaka 10 alangira nasirimu bino you don't know buli omu na musalaba gwe. Nze ogwange naguwanika wano wa Dr. Bekuku so tusobola ku bantu mu kitiibwa eky'amaanyi mbadde ne legendary leero tuyisaawo ndowooza emboozi ze za kisiru olina kuziwa budde okuzitegeera negomba nnyo omwoyo lwaliro gwayogereddemu n'obutanzivoola era saagala Katonda sitaani amukeme anzivoola ate nga tumaliriza katumalirize tojja kunzivoola nze asembayo obuyiza buweddeko ku platform eno musabira yatula obulokozi era musabira Mineral water akaveeko tutandika okutambula naye ice nga ntambula na omwana byonna bigata tutandika okutambula naye nga tubuulira njiri kyekinaawe gulaba ngeno bayibuli kyalo ku kyalo nga bwagamba bannaye mulokoke naye Katonda yamponya kino nga bwe yanjija mu Rehab nanjija ku biragalalagala naye wagenda okubayamba nsonyiwe mwe sebo obadde otya gwalimpa tomanyirira sebo obadde otya eyensi yaliwo mu atubulira enjiri twala mu linnya lya Yesu nkiganye mu linnya lya music enjiri tugenda kufuna n'omuzindaalo gwaffe nga tutambula tubulire enjiri tukuteeka mu station n'obulira kale katumalirize katiwulirize nja kubuulira mbiwulidde twale mu linnya lya Yesu nkiganye mu linnya lya music kakati wuliriza nedda wuliriza katulya kyoyogeddeko nze waliwo mukutu fena tuli ku mukutu baguyita from streets to stages bannonze nenfuna title name nenoti because labayo olwokuba naawe ozze onkwatako ebintu byange bitambudde nnyo naye ne bagamba nti
Rock Giant tumuyita king. Rock Giant, I am a king mu luzungu. I am rock mu luzungu and a giant. Kati watu wenza kumpalampa nga ne Yesu yagamba bwe ndiko maunja kuzimba ku lwazi ate njogere nemwe tulaba nti ate kati kakyuse linda ko tetunasiibula kumusajja tunula wano gwe Birabongo bulira kofira ngo jibbe no LA Bay swate ekyo kya Mr Live Lost Angels malaika ezabulira mu sina iliyo kalebo kano alegeza cyabo kano akabya ku resident nkoyo basomesa byebbeyi ndabako omuntu ebagita baseball si muntu musiru kano kapira amatokala bamazumingamu mbonye nabana abalembe guno eno bagita baseball bat eno ye base nti bakanyu kankuyigize Mr Live kalenge dwamba kati eno gibayita baseball bat olaba kino kyakoze bwali ate badala ne banange musajja gwe akati ngenda kubanja medi bama nze ngenda okulya lama butwa nti Mr Live yemwe kati mbeera kuba gwe nkola nenga banange kati faba ababa kube emige ekiro batuyita ba Mr Live mweraba